So tuli ku program ajita Mtindo Express lunako olwaleero bali ku likinga ku sharinga commentinga ante gwa sharinga no wakabalala gwasinga bo bali kutwagala okuva eri mu 10 paka mu 1200 kyakabinyo mo baye ddala olunako wetu gakogera ku mulamwa ogugamba social media expressing eti abavubuka either be bapostinze oboli ne bapostinga byatayina nanyigawo oboli munne na postinga byagamba byalina naye nga tabirina oline kimumalako emirembe ne bavumira ku social media kyetugenda okwogerako olunako olwaleero sirinze ka nkyaziza ku bagenyi naye juice enywa gye bamunywamu ababuuzeeko tugende mu maaso. Hi, I'm the so-called Ben Bridge. Together, Ronnie Smith. Ima, akamula ka juice. Bana tukamuya ka juice mukazi wa cameraman. Akati omulama gwa leero tugatuna ku social media engage expressingamu abantu. Waliwo abantu abalina omuze kati apost social media byatalina. Olina agenda ku motoka naye kubye ekifaananyi n'abagamba naguze. Olina anonya ya akayumba akalungi n'akayingira natula ne mu ntebe na postinga n'agamba nafunye waka. Olina afuna mukazi wa munne n'amukubisa naye ekifaananyi n'agamba omukazi nafunye. Olina afuna bba wa munne n'agamba nafunye. Kyetugenda simaina kumanya mukama katonda enseno mukama yalima yakyali muwa namusajja tugamba ayinani nasemba kuga yagamba aluteza nakyusa naye nasemba okuya nga mugamba yagira ku wiliba wenjogerera wano nyiniyo yagimanyi ojidde mu kingo ojja wano leero ni bakwana muli ku kizibu ojidde mu kingo leero ni bakwana muli ku kizibu kakati nze n'ekintu ky'endowooza ekisooka ekisinga omalako abantu emirembe naddala abavubuka ku social media kwe kulaba muvubuka munne either binzo babituufu oba nga si bituufu n'apostinga success ye for example olinga yaguzeyo akamotoka naye kubye ekifaananyi n'akapostinga kati gwe kyaliwe oba omuvubuka ali myaka gyegimu ogenda olaba obuya yapostinze emmotoka muli myaka gyegimu naye nga gwe toyinayo wadde suubi myaka 10 nti ojja nafunayo wadde akamotoka aka miliyoni 2 kale n'akagali akaata gali tokubye nnyo omuntu aloote emmotoka naye ate kati abantu bwe bandaba nga ntaddeyo emmotoka yange nga mpya nga nakagijja mu bondi essebo abamu bo bayogera ebigambo bingi ne bagamba okuddala ono yagamba toyina siina oba kasente kajja ne bagamba mbundoga naye bagamba mbundoga omuvubuka yayingidde mu luminati naye nga kati essaawa zino ssebo abakulu bano mwe bajjira ne Mutindo yennyini mmanege Mutindo naye ssebo mwajjira ekyaddala nga tuzze mazima abantu abamu mugenda ne mugamba Ntindo baloota misana naye oba ngambe ono n'olweggula aloota Roni n'emisana aloota tokubye nnyondo bannange ale bino ebikuba 99 ebiyo ekyaddala amazima ga Luteza gye mugamba gali bwe gati tuli tutambula ne Roni bulungi wakaalo mami wakaalo netugisange yanne neiba nyini yagimanyi Mr. John Luteza yo yennyini ono gyali mu kwogera yegomba Luteza ate kati yennyini nze nakwata kamera abamulaba ku social media bagamba Roni yagula emmotoka okozeemu ensobi kubanza Luteza nagivugamu ennaku ezi Luteza nagivugamu ennaku ezi nate nasemba okumanga mugamba aletedde ku wiliba nedda yali wiruba kati ani kati baninugwe balumira nti zajja abavuga ate ono mugamba jangu otule mu maaso olumu ne mujja ne mugamba ne muteeka emabega naye nga kyandibadde kirungi omuvubuka okupostinga success ye ku social media erudda kirungi erudda si kirungi lwaki kirungi obulungi mulimu abantu sikiwagira kati nze kirungi birimu engeri bbiri success yo birimu engeri bbiri oyinza okugamba nti jala Ben Bridget namukwana kale kangerize mukya kumukwanako namukwanako edda n'agaana nga ndi bipale mbalaba sinaamu wakwana si bwe kiri tugezesa nakyo si kifunga mwekwana nedda ati kiri bwe kiti namukwanako edda beekwana kale kituufu kiri bwe kiti omukulu omwana nakola ki omwana ngamba agwe toli sayizi zange nze sayizi zendimu nze simanyi oba tegeera kale nayogera bwatyo ne kati ebiseera ne bijja mu maaso ennaku ne zeetooloola kasente nenkaweza tegeera
nga buno bu milioni 2 milioni 3 tebucha sikizibu si bukizibu kyange guno ojja nongamba mana yakala ko anti katono yanga kabiri nakwezo njaga kuongeza ku simu yanga aleta simu ki sipaka 10 njaga kuongeza ko leta nemugamba kalaba nzezo zogeno yongereza kale kalire kazibere breakfast zikankwe emitwala ameka mitwalo 8 nenga asoka kugana ngo oli bipale ngande bipale nemuongeza kungamba nze sina mbera yona jensa mukazi muteekako nekati sawa zino nevo kati kye chenyizo kugamba tikati yakula ku social media ngo opposite wewe nga opposite nze nevo nakomyawo bupale motoka nakajija mu bondi chegera nakomyawo bupale najja wakana aliganga wakana yensonga nawereza bu message ku WhatsApp bichi atanza okumpitawe dali biji ngamba ono kikyabala nenjukire motoka yange eri mu tugezesa naye je tugenda dabanga ali mu reality anti ajja kwatunyonnyola nti wachya olino postinga ku social media success yo tugezesa wamuzala wanti biwale we are posting ku social media anti nafuse wakabi nozo bupale nozo bupale nze wandaga nti wamulaga nti biwale nozo bupale mukujenga ndio anti wamulaga nti biwale nozo bupale ojja tukwata eri mugalo chalo naye wanofuga nzafuga lwaki kirwa otulaze lwaki kirungi postinga beni lwaki kibi okupostinga social media ekiwo kiyinzira okubeera ekibyo Luganda lw'oluzibu lwesirukola toyinza kukwana abanyarwanda nobeera mwana tugende maaso kiyinzira okubeera ekibi nti mulimu abantu abataagaliza wajuyisa ayongezeemu juyisa gwawo mangu enywa gye mumunywamu nammwe nenze mulaba kale bino ebintu byo mbimanyire engeri akasente gye kaweramu bino ebintu byo nabimanyire engeri gye kirimu ekibi abantu abamu bo tebaagaliza abantu abamu gye bali bangi tebaagaliza ayinza olaba ng'olese akamotoka kolese kapikiko n'okapostinga n'ogamba wayi kanvimbiseemukko bayinza akasente yakawezezaamu olina agenda nakukwatamu ndowooza ngamba okukwatamu abantu abamu bakitegeera baloga n'akukwatamu ogolaba ate eddogo gyeriri by the way ebyo bagamba nti eddogo teriyo poliisi egamba mu ffe eddogo tetulimanyi bannange abasirikale bennyini babaloga ne bagamba nti eddogo gyeriri abagamba nti eri bambuuze yabbanyi wafeesingako abantu baloga ono ayeka ali ku muka musajja wali luddawa kale lwaki kibyo wakiriye postinga social media bakulogera ku mukyala gwe wajo kyo kituufu lwaki saidi yange obulungi bwakyo ensonga nyingi nnyo esokera ddala osobola okwenfosinga omulala okufuna mu butamanya how postinzeeyo nezeetera postinga kimaama ntekeyo ki ngambe kale kangezesenga ku biroto bya munnaffe bineeno postinzeeyo oluteza agitaddeyo sigiyina muli nange kinfosinga okugikolerera ogikola ki ogifuna ensonga endala many times kituyigiriza kituyigiriza akakatambula mangu kituyigiriza kitya osobola postingayo ekintu ngwa fine kituufu kyo by the way na success yo kituufu naye nga tomanyi bubi buki kale okipostinze budde ki period ki nandibadde example naye sagala nnyo biyingiramu nnyo jajja tuwa example yoli owalumonde munneko yajeraga yatalumonde kusomero ono si alumonde ono manyi walandika example alandagana abo aliyana sebunya yakuba Kevin owalumonde nali negamba mukama katonda bambi Kevin nayo tuzega Kevin afudde ngembeera nga buloka bwe nato alumonde mu second le tukutumiddeko nyo ne muomba esi wabiyo ba wetegeka sasa twalumonde yeka kale eno omuntu asibe emmere ngo bakuyita kusiba second tuba tukuze tukomyewo mama kale tukomyewo kakati nayenze kyenteesa nti waliwo abantu abapostinga ebintu nga si byabwe social media eyo abantu bangi bafekinze obulamu okujula okufa oli n'apostinga emmotoka naye nga kanaabe wali osegeera nga balese kujoza ku bya selfie n'apostinga mwebale kunsabira omulala n'agenda out bamututeko butwazi si yaguze ebyokulya naye ku bya kaserefi ne baali nabo n'ebyokulya
n'agamba natuteka abagezi bange naye nga yatutta abagezi bamututte naye nga yasinga n'okulya naye nga tagatekako wadde n'ekikumi ng'omukulu we yatulangidde obujuyisi buno yatugayo obujuyisi ono juyisi ono era nze namugu sinza kale kwesoma tigamba nti namuguzi kuba omugagga twagendako outing y'abavubuka ku ssomero wande twechakazeemu ne tugenda omukulu ono twasonda ebiri omukulu ono teyaleera tutuuka gye twali tugenda roninga talya tazinga wabula nga afenkenya ataleese ne twekubya bulungi ekifaananyi kale twamuyamba owaluteza gwe bw'ogamba twamutuuza abeera kitundu kummwe kati ne twakubya ebifaananyi ngenda okutuuka ku status wano nabadde ntutte maben out kuza oba atasasudde gwe ensonga ezigumivu gye nnyinza okuwaawo emmotoka yali yange saabalira amafuta gonna Segera nabagamba kali ngengeri gye muli toyina anti kyagamba nti siina naye amafuta manyi wowe twatamaye tugenda nabatwa nasoka nemba twale buloba forest park Segera nemba jao nebaga tibalaba kunyonyinga zisituka nitugende ente nemba lambuza ekati boddawo nojja no bagikoledde babwe naye eri kuona buli kimu tukonaye temukoona nze naye saabalya bambi kyo nabayamba kuba bakirasiment bange saabalira amafuta kati olwo abevumira ku social media waliwo ntambe manya abalwala ensonga mpakuba stress nemukuba naye nga bamuvumira ku social media balondayo akantu aka tebalondako ne bamuvuma mukwano gwange Lydia Jasmine waliwo Badi Black we yamutabukira namuvuma mbu alina ekigere kiringa ng'oba kyaki nenga yali yamulangira mbu alina ekigere kiringa kya nvubu ne bakubakawo ekifaananyi kyali enisikiri ekyekigere ng'engatto gy'ayambadde laka mujamu abantu ngabana kale abo babeera mu kwera kati naffe wano era tekiyinza twaliriza muntu ogira ajja nagamba ng'ayitawo najja nga tushutinga video nakubako wansi nakubako wansi nagaa ne mannaye Mutindo TV byetukola laba presenter bannaye bali bwerere bentu genda okole eyo wayamba yatumaye kuyimira tweyamba osobola kujja nga tewayamba kujja kushonga tewayamba oba tuyimiriremu kuinga juice omusala nagambye ono muyonta wa kamera oba alaba birabe alaba wa kamera akachupa akasudu ashakuru big up bloba naye kubenya kamera juice amunywedde nakachupa nakamunywa nakakomba akali kyekiri ku social media ekizibu kyenda benako zino ye politics asuse amazeka abantu emirembe kasitopo sittinga omuntu ku social media ng'omulala tamuwagira bakuvuma n'ebinyo ne babiwanulayo owagira Bobi Wine opositinze mu 7 oli tamuwagira mugita struggle sima buli struggle zen si kiruma muze ndi wa principal ndi wa daddy wa Robert Kyagulanyi si kiruma Kyagulanyi Mwena muli ba people power lwachi wa zali wa kika kyange ndio mwagirako kikate oli kujawanyi ate nze njagala afuge n'ofuga kuba kati bwana afuga ono ye oli ba people power bwana afuga ngenda bago banzedi wa Museveni gwamanyine ngenda bago bandi wa Museveni oli wa people power nawe people power ategwe nsobola okubizaani nesigala kubanza nsobola okusigala ku people power kitegeera omusajja agamba temubeera na katengo nkaze mugumu nemutya tetusobola nabba na katengo olinako omusajja gonzijukiza yakuba essimu taata w'omuwala n'agikwata omuyayi embeera omuwala yakwata essimu ne bamukanga mugumu omuyayi kata ayogere ne bye bataaliyo ngambye ne ngamba bwe nti nze sisobola kukyuka oli ku principal toba na katengu kubeera ffenna banansonga empagisa naye basina kirungi postinga gw'owagira omusigaze ku mutima kati nze abantu amanyi nagwe empagira naye nga mulina nze nga mumanyi just bantu kuyingirira bitabakwata bamupostinga nga tomwagala naye nze ndowooza ne social media oba tolina business tomanga tupositingira naguze emmotoka n'otulaga nazimbye akayumba n'otulaga nafunye omukazi n'otulaga nafunye olubuto n'otulaga bankyaye n'otulaga nemulanga embuto zammwe n'otulaga
banzijeko embuzi n'otulaga enkoko bagitutte n'otulaga bannange mukendeze byonna babiteekako kusobye tumubiraba sebo yayimba ayina emikutu mingi gyabeerako bakipostinga ku social media ebyo bakendeze ebiriwa ebiriwa ngambye byogere nazadde n'ekirala batutente obadde kyogere bakulaba batutte omukyala donna ne batulaga abamu baba banoonya akawunti zaabwe naye nedda n'abakazi mututamye omukazi nadda ku social media neyeyambula natulage nga wali ababikola mugenda kunyiiga nze tebinkwatako naye nze nga nze si kirungi baby shower muzikole naye teweeyambula otulaga ki ogende ku photoshoot weeyambudde ne bakuba ebifaananyi okuba oli lubuto oyinza nozaala omwana nga naye ali awo takola ki tezigatta katonda yawa obulamu olwokubanga wamuteeka mu ki katonda yawa obulamu we mulisa ano n'omwana nga wooli olubuto katonda naggerera ndi mukyala nsirise wali ofunyeko ku ndi muwala kale naye gye bali gye ŋŋenda twogera n'abantu abeegatta kale abeegatta wagamba tokola ki wagamba tokola ki kigamba biddemu negatta namwe tata ne maama wo balaba negatta emirundi emeka wakegatte tata ne maama wo bakulaba omwezi wegatta emirundi emeka omwezi tunula mu kamera omwezi wegatta emirundi emeka ogambye weegatta ogambye weegatta ogere emirundi gye weegatta tata wo ne maama wo bakulaba ogambye weegatta emirundi emeka omwezi ku bunene bw'oliko singa wafadde simanyi nakumanya singa lino ebbiri lyayina lino singa ebbiri lyoyina wegiba 10 singa wafadda embeera yo social media eyinza kuyamba atya omuvubuka naddala w'abavubuka kati nze nga omuvubuka kuliko ba role models bamu ali muto ekyaddala nga mpulira njagala mbeere successful nga bo ani role model omukyala Zaira baby Zaira nange Zaira baby okay for sure Zaira baby ye role model wange era mpulira atalina ekintu kye yakola kye nali ndoota ennyo kwe kusapootinga bamaama ali muto n'abaana baabwe akulaba lwaki teyasapootinga ne bataata temutumenya Zaira baby oyina role model wano naye agambye supportinga ne bataata nedda wamma totawana bataata be basuulawo bamaama balyoke babonebone mwenga mutusuulawo mu nnyumba abakazi nga mutukozesa ne mutulekawo ne mutubala otukuluusanya mwine ebibeera ebibi muli babi n'okozesa omusajja wa bakazi muli babi abakazi okozesa omusajja n'omulekawo n'omusuulawo ono kye yeekola ku ssomero musajja atunaakweba tubireke sijjabiddamu kuba we naabiddamu ate wagambye dda abantu weegatta mirundi 10 kuba n'ekyemalayika abimanyi abikola ki ekyemu abimanyi abikola ekyemu abimanyi abikola kyogera gyonna kusomera zesekakubaayo ekyemu abimanyi tebamanyi gye nsomera tebamanyi oba nsoma oba sisoma ekyemu batandise obba followinga sale mpola ekigambo agenda bagoba mu wiiki esooka obadde okyatugamba social media nze onyambidde role wange muli anzizaamu essuubi nti nange I can because woowulira story naye gye yatandikira waggulu nnyo ensonga endala kati nayinaayo idea y'okuyiga kyeyo kale nkyagala njagala nnyo fumba okuba ennozo njagala okuba ennozo baleka mu biyungu ne batuulamu ekinjikiza ketalingi bannange madamu yena alinsomesa kuba nnozo kunoza ekyo kyo kiwe abasajja bawasa naye naawe anampasa bufyuca nze nnoza Shakulu otomedde oyo yataddewo omusawo atomedde dda ebbuba ate kati etandise okukwatira wano omukulu ali ku kamera
omukulu ali ku kamera akola misana na kiro akubezeewo naye wama mbadde nkyabadde ogamba wa kamera mpuwa mwoyo mbere kuba olugira bw'osonga tumanyi buzibu mbeera kijoyina buzibu obadde okyatugamba fatewula social media wenyambidde nzira nensangayo buvidiyo zino obwokufumba lusaniya lwa Rama Rahim Foods kale kugamba yadde Rama lusaniya naye Rama otuwa ku ssente simanyi nakumanya Rama lusaniya tuwe ku ssente Rama lusaniya oyagala lukola ki luno zaako oyagala sokoleke oyagala kuloza lusaniya lwa Rama oba kuloza ku Rama Rama oba oyagala loza Rama oba lusaniya mugambe wuyo omanjagala nyoza lusaniya specific agambye njagala molo zaako oyagala loza ku Rama oba kuloza ku lusaniya lwa Rama simanyi lwaki njagala dulo ngambye dulo za oluki olusaaniiko kale ekirala kyendowooza social media weeyinza okuyambira ndowooza ne baba si bavubuka n'abantu abalala oba olina bizinesi nabagambye oba olina bizinesi social media oli free giteekeyo teekayo by'otunda by'okola positika social media naye nte by'ofunyeemu tuyambe totuwa kale tuwe yes osanga naffe kinatufosinga okukola kituufu kale naye tosussa abamu basussa waliwo n'abatulimba waliwo omuyaya ali ku social media okwo yatandika ku TikTok nga postinga paani nsiika paani nga mufolowinga nga akawunti yakagigulawo wayitawo omwezi gumu eyapostinga ng'asiika paani napostinga akamotoka kasipaasiyo nagaba nemwebale kunsabira mu paani gwensiika naguzeemu kasipaasiyo tugamba omwezi gumu abasajja basiise tekisoboka naawe atunda omwezi gumu nagula emotoka mu paani tekisoboka naawe abasajja basiise paani myaka 4 abamu bali ali mu paani ne bamwira na kapaani tanagula na piki golimu byeŋŋamba abagagga mulekerawo abamu okutu amaye nakubavuma abagagga mulekerawo mu nsonyi yamulekerawo tusiriwalirako abamu omugagga gwe teri mugagga yali avuddeyo n'ayogera ku mazima ng'egye yafunamu sente ze ebimu tebyogerwa tosaagamba nti nno nabba tosaagamba nti nno nasaddaaka tosaagamba nti waliwo eyampa ssente ekyo kiri fine tetufuddeyo kiri fine bireke naye buli mugagga ajja mu kamera natunula buli mugagga agamba nze gwolaba natambuza engoye nze gwolaba natembeeya kasooli abasajja batembeeyeza kasooli omu nsi muno abasajja basiise paani owa n'abasajja batambuze kasooli omugagga alina ebizimbe 10 mu Kampala agamba ssente nazijja mu kutembeeya mivumba n'ogamba muzava mubalekerawo tusiriwalirabaddamu waliwo yawandikako muzava mukaddeya zava mukaddeya bangamba muyalonda nnono bangamba yakolanga mifaliso naye nga gye mifaliso gyakola akola gya buddeya naye nga munda ateekamu biki bisubi watugambye nemo kati bwe nalandika abashuga mami betwayogerako nedda abashuga mami mwagala teesa ekiriisa omusajja omulonde ekya neggulo kansirike tosaa kunkyaya tosaa kunkyaya oba oli abadde alya mulondo oli abadde alya omulondo n'omuzza ku mmwanyi ozimuzzaako gwe weeyita ki genda bagoba ku Mutindo TV muli mutye simanyi kirwaki onziza ensonga ziyitiŋŋana onumirirwanga wageze omujja ku mulondo ng'omaze omugezesa nze sayina onufu n'omuzza ku mmwanyi kale nze kankubuulire kankubye sente ze sayina onufu bampanye mugenda okuba matandisa okweyitaayitamu sayina onufu bampanye nze toyinza kuŋŋamba nze kati siri wano sikola mugenda bino nga tuvudde ku sho oli abadde alya mulondo wamuziza ku mmwanyi mulondo tegukola ensonga endala ndi wano nkola
ndi wano nkola kasente ziva wano ne sayino no finish ogendo tandika okukola wanene ng'ogamba olina okuteza nali si wali ogiyina yali kyachaliwa yasookera ddala nzikyachaliwa kuba ne Shakulu yakatandika okukola wano naye kati yaleese bajaaji ali ku kamera akwano ono tukimanyi naye ali ku kamera ya siringi 5 olunaku ali asiringi 5 olunaku simanyi oba ensonga eyo n'agiddamu kuba musula mwenna oyo wa kamera tusate tujja ogenda kugobebwa lwaki owa kamera yagobebwa ensonga yino ali anasomeka 5 olunaku bambi kisajja kyatutone ekikola ne kikutirako ekyeru olunaku nesamu kale ekinene ennyo 15 kati ow'ebitano bagamba Shakulu atwala abawala ku ttiini ne basimba line ttiini yamwe eriko mazzi naddigida sibyo nalaba eyabano kuba bayawulamu abawala anti tusomera wamu ne bayawulamu abawala gye baliira n'abalenzi gye baliira ey'abawala waliyo digida waliyo olaba n'emmengo tekikolanga ku ssomero kyeryo gye musomera yageje gye tusomera mweyogera gye tusomera bayive musomera mweyogera gye tusomera Ronnie yakwata omwana so you have to separate mukama katonda mbeera kyeyo bwe mulondo kati wamuziza ku mwana tebasomesa ku luno ne mukama katonda ate gana una yakwata basomesa kyetwagambye sina kyakuza gye tukyalikira social media nga tuli ku social media egera neeyigiriza waliwo ekitaawedde buli kimu kyawedde nedda wagambye Rama Lusaniya oyagala mulo zaako oyagala loza Rama Lusaniya oyagala kuloza ku Lusaniya olwa Rama Zaira baby yo mwagazaji Zaira baby abairo inegoma kono jezo bani robodo wange ku social media yenze gotoyina kenjogera kyoyogerako nga n'abagagga abandi badde balolo madozi bo bavuma vuto abagagga sibavuma n'abamu batulimba bwe omugagga n'otugamba nze natembeye emivumba emyaka emeka mu myaka natembeye emivumba omwaka ogwasooka ne ngenda awo nina customer gwe nafuna najingulako gyonna nangamba enkya jangu bali batunda akapoloti mu kibuga awo nengenda nendya looni wagirya waliira kye wasingayo ate simanya munengenda mu kyalo ne tupima ettaka ly'amaanyi byaba motivational speaker mbw amayinja gasobola okufuuka mbuze navubanga twatambuza ebyennyanja gwe ne Ronnie nze sinnabaeko tubadde ku show mugenda kunyinyonnyola omulondo n'emmwanyi gye bijjira tubadde wano bwenga owuwo ngakende simanyi mu buwaze temuneegola anti ze zino ensonga mmanyiire balo tebabimanyidde ali ku kamera atunda juice ye mukazi we bw'omulaba ennywa gyamunywamu teyabimanyiira yo kati ayagala mbweggweko nga kakyalimu nayekisoboka wabimanyiire simanyi oba obudde simaba obudde butumazaako ali ku kamera alabika yatwerabidde ku social media ekirala kyendowooza social media ebizibu byereese social media ekuziza empalana bayigawo nina abantu bemanyi nga bo ku social media okwo ku TikTok abamanyi babamanyi ekisinza obbawula social media eyo oli waafunayo akantu ng'akapostinga wamala okukapostinga ng'oli agamba olaba ono yaguze emotoka bweti nange kamwana kati wadda ku komenti za social media abayaye bavuma nze omuyaye nagenda tulina video twapostinga ku TikTok omuyaye nagenda mu komenti nagamba mutindo ng'alina okutukulinga olubaawo ekyo kituufu simanyi wadda ku komenti omwana yangamba nina okutukulinga olubaawo wadda ku comment mu social media oyinza n'okufa kituufu nina okutukulinga olubaawo kyagende nonga kituufu ŋŋambye kyekituufu simanyi ki kye yalaba ŋŋambye kyekituufu simanyi ki kye yalaba olumaze kyogera nekiteekawo nakonamu sitampu kuba kayaka ye yalaba lubaawo mu kifo ky'oku ye oli we yagamba eyali alaba nekati wenda ku comment kati kyenjagala okuŋŋambira ono ye kale ki
tumugambe ko comment ebibera abiteekayo nze simanyi nze sibira nze comment naziva okusemba yasimba okunsesa yegenda mu comment ka video ke twakola nga ngamba beautiful Bridget nabuuza alukwegombye nengo azini yakireta ono muyaye nze kyenyinza obbagamba ndi mubi mu face ne muyingira inbox n'omuyingira yagala oyingira agenda okwetegereza videos zange zonna mu account yange asaba oli kalungi ogenda oyagala oyingira Bridget simanyi nembo nemuyingira biche gwe oyagala noza kulamba Mtindo TV oyagala oyingira kibagamba ogambe nemuyingira nokomaawo abalabi ba Mtindo TV badde bagamba n'omuyingira abalabi ba Mtindo TV n'omuyingira social media zineno tetuzesibaako nsonga bbiri ezitafaana nsonga bbiri nga tezifaana nga twesiba ku social media ensonga bbiri nga tezifaana naye maame nywa gyonywamu kajui naye nno ndaba nno mumaleemu oba Neroni wakakalaba si butakalaba tumaliriza kuba kyenneka kasali ku kamera yaka yatwerabidde nga tumaliriza buli omu ampeyo ensonga emwe ebizi social media byerese naddala mbavubuka okusinga ntandikidde wuwo nga tandikidde wange erese ebizibu bingi buli omu atuweyo ekizibu kimu sokera ddala eyonoonya abaana kale eyonoonya emyaka gyaffe wadde kale nze emyaka gyange mikulumukko eyonoonya emyaka gy'abano bagala pono akati bo bano beekweka ne mu kisenge nadda ku pono wansi yange tebireeta nga gwe yasooka okuŋŋamba nti Gloria Bugi yatadde nogamba genda yasooka okuŋŋamba Gloria Bugi manager Gloria Bugi yatadde mukali akantu kali shata ono agenda oleeta mbu oba kinyankole kiki ono ye yamaze odda okulaba ekinyankole kati biki byetale naye abantu bakula kale obadde wewaka naye kale social media tumalirize wamu nnyo okwonoona abavubuka bano weesayidiza bano abaana gye bali baana bato naye mulekerawo postinga ebintu ebyo kuba kati ono omwana bwanajja n'akiraba era bw'agenda okudda bayigirize banne ku kye yalabye n'okwagala okigezesa ajja afuna akashakulu kamugambe empaya akagulolia agende mu kisenge awanike okugulu mugaye shakulu ondabye amusindikira obufaananyi nasigaliza gwakukiriza kale tuweeyo ensonga emu eno ku social media abantu ensonga emu nga tumaliriza ensonga yino bamikwano badde manyi byazikidde okwewalana ku social media naye ensonga obwedde ndi mutu pono kubawo nnyawo kupona kyaddala pono atwonoonye sigenda kwejjamu kuba nkyali myaka egyonooneka obadde ogiridde yogera amazima g'obadde olese sigenda kwejjamu mulaba kyobadde oleeta oge sigenda kwejjamu kikubeke wetubagenda kunyiga totya naye maama wo bakulaba wama sigenda kujjamu nkyali mu myaka egyonooneka myaka emeka naye kiki myaka emeka kandabe abawala tetwogera myaka gyaffe mituufu nakyo kitaddeko shakulu naye bannange ekyaddala abawala abasinga tugudde mu nsobyo lwa social media abalenzi baneno batulimba bane batuwesomerako nolowooza nina sewagudde kumbe filter omusajja yapostinga emmotoka ani naye ono lwaki ogamba namugoba naye ogobye Shakulu yawere nemba n'emisango gyokubakati alya bitano Shakulu yawere nemba n'emisango gyokubakati ono ekyamugobeza mulondo ate wangambye oli muganda wange ono yangambye muganda wange omumya wabiyiiya wagambye ali omulondo yangambye ndi muganda wange Kyagulanyi Bobi Wine banayize ebyo byebyange tuze wa manager tukyamaliza social media nze kyesaagala nze nabagambye abavubuka ne waba olina kofunye abantu balogo ojja postinga naguza akapoloti nazadde nafunye olubuto abawala be basinga postinga baby shower nafunye boyfriend banchaye ekikula kyaffe
Kyamododde. Kyamododde banzijeko embuzi bantu tenkoko. Babi positinga. Omwana gabanenze sikirabanga. Tuli kadina. Omwana ga sikirabanga bano omuyayi kyankoze. Ndadde emyaka 25 nga sinaba. Omwana andaludde. Andaludde wewunya kinga atabimanyi. Mwambikuddeko akabati. Mwene mugama katuti. Eti. Kale na postinga batutte enkoko. Banga menkoko yala. Obambata. Bane mwana kula Mutindo TV show kyo ebadde mubere bulungi ba mikwano mwelaba. Sawa netu nazowa. Awo tugasazi balemedde mu kisawo. Ate wa.